We are going to surrounding all of the world. Yes. Senga ngoyogedde luzungu. Otegedde. Abakubuza mu luzungu. Andi lwobogenda ku nnyonyi. Otandika oddujjayo olw'ennyonyi. Sebiri byakutuuka wali n'otandika kuba ziva nakikula. Awa. Kati nze naayogera ki? Nze naayogera ki? Bwebigabo bikubula ng'ogamba I love my wife. I love my wife. I love my wife. Kati bwentu. Oh no. Obuuza nze obono. Please, can I have something to eat? Can I have something to drink? No, I don't want to cold drink. I just need water. Ekigambo mugambye kimu. I love my wife. Ne bwaba agenda kusaba mmere. I love my wife. What can I give you? What can I offer you? I love my wife. Nze nasingako. Nange no nine mitija. Jaja Jumba bagenda bakuba abajamani bamuwa honorary degree. Banyita honorary degree. Honorary. Bagamba okulaba byokola ne bakuwa degree naye nga sinsomerere. Nabisaso muwala waffe aweze emyaka 2 ng'ennaku z'omwezi 6. Mama wange aweze emyaka 86. 86 naye ye bamuzaala mu February naye yali mugonvu. Omanyika pressure kaamukubamu. Kati ne twasazeewo byonna tubikolera omu. Mukama ampadde ebyana byange ebi. Bisatu. Ate nga byamusitukwa. Yasalawo yanneetikira olubuto. Kuva ku bana abeekubya yakakola namatazaala. Kola nama bamuzaalira omwana babutukutira endebbiri. Omwana tabukutira endebbiri. Ate ziri photocopy. Lero kibisasu. Baali batenda na bisasu. Naye ate bisasu yayiseewo. Bajjako guno omutwe. Ne bateekako. Era bisasu. Zino zibbaaka zino. Zino. Ogambe mwana era sitiboni. Ng'ebiwala bingi bikwepikira okuzaalira ku bye. Mama nze naggalawo. Nakiggala. Siina gwendaba. Kino tukiggale. Kati tukiggale leero. Eddi yawe nkutumiddeko. Okay, please, my people, I'm coming very soon. America, I'm coming. Call me. Canada, we are coming. Call us. Amsterdam, we are coming. Call us. Please, we are coming there. Full package we are bringing. To do everything. To do everything. Our culture things. For us, we are doctors. We are traditional doctor. Traditional culture. Yes. And religious foundation. Tracking. Are you tracking? Yes, I'm tracking. Jaja Jumba lubo waligawesa ne Senga Kulanama omu bwati mama Nabisaso mama Bisaso mama Nabukeera. Masanyu mangi muwala wange Nabukeera wamulaba. Nabukeera akuze. Nabukeera bagenda kumpa nte. Nkedde gamba mama we ne mugandi oyo mwana wange oyo bagenda mumpa amwente nzijo z'ekiraalo. Olwairo mulabye nga yakulanga abahima. Omutegedde. Mulabye. Ali mu musayi gw'abahima. Likedde ku majane linga Daddy mpaye 15. Kakati bwe muwadde omutwalo. Omwana akabye bukabi nga yalinda kali akakiragala. Kama mwana amanyi sente oyo kati. Nani amuyigiriza sente. Muwadde kali akapapo. Naye ayagala kakiragala. 15 azimanyi. 15 azimanyi bulungi. Ani amuyigiriza sente nga mwana muto. Buli lwakusatu bw'aba agenda ku ssomero. Buli lwakuna ng'agenda ku ssomero. Atwalayo 15. Bayina ebintu bye bakozesa kati ekyo kimuleetera okuba ng'akola ki ng'amanya sente. Waaw era tekimwonoona maaso. Ate kimwonoona kitya? Lujja bw'okula ng'ewaka waliwo emmotoka olina okuyiga okuvuga emmotoka. Bw'okula ng'awaka waliwo buli ekiri awaka olina okuyiga eggaali. Bw'okula ng'ewaka waliwo pikipiki oba olina okugiyiga. Waliwo n'abaana abaavuga loole eyewaffe Masaka mu mwanyi. Abaavuga loole nga babateerayo butto wansi awanvuwemu. Kakati omwana bw'akula ng'ali waka nga bw'olaba Nabisaso bw'olaba Nabukeera nga bwe tuba tuli sente azimanya kubanga omwana amanya ebyo ebintu ebiri awaka. Kyova olaba oluusi nkuba kyogamba jjajja ewaka waliwo sente. Gw'obuuza nti oyo afuluta yeebase. Jjajja ayogera kalevuko.
ababuza tuludde okukalabako lujja otandikidde kalevu akalevu kano womera dye naye lujja ne musajja mukulu tubadde wano nga tujja tulugamba abantu nti nze Senga Kulanama musinga tomulaba sweet 16 senga okubya akateteyi onkuddeko lengamba si yono gwemmanyi anti nafuse mu America nafuse mu America bintu nabikyusizaamu kaviiri ako otegedde akaviiri okalaba print London senga oba nakola akaviiri osooka kugamba nti jjajja njagala kaviiri ngendako mu saluuni oba ogenda bugenda sooka ne mubuuza kala gy'ayagala naye ayagala nnyo kala eno eya yero era kati nadde njala kuteekamu kareedi weekali awo bakayita ka Kiwarabu sikyateekamu bino bitinti ebya layisi tulina obulala bunaanuuka bwe buti bwe bakateekamu kabanga ngano kati kagenda okuvaamu nga wena oli print London abawarabu ze bakozesa abawarabu bammwe abasiraamu kati ze nkozesa naye buli omu kanteekemu akamyufu nga nkwagala mu kayero ako oba ayagaza ki kayero simanyi obitegeera senga yali agambye nti akalevu kasale era kakuze nga senga kano kasenga nakeranga kawala kata nangandi mwami wange abantu bakumanye oli musajja mukulu ebbanga lyowezeza tomanyi gusigo wakola birthday 44 years kakati ekirevu kino kiraka myaka kyoleka obwasaba kabona kyoleka obukulu nti basabo ne banyabo ndi muntu mukulu naye akalevu kano print Kulanama n'ekirala akalevu kano bukanga kalimu akavi wano na wano kalaga ne kashi katona babalala batintinga butintinge babuteekamu naye kati kano already Katonda ye kamukolera basenga osanga kalevu akaddugavu nga kafaana akajjajja taba nazo kalimu empiya ndowooza kireeta nti emyaka gy'oludde ng'okola kati oba otandise okufuna akasente ako kale ndabye mu njogera ya leero sofa twakatandikira senga ayogera nnyo London ya America kiki nafuse mu America otya ndi mu London ndi mu Canada mu Sweden yani obitegedde kwegamba ebintu nabikyusiza va kubiri ebyebalirirwe luli nabadde ku nyonyi naluno nabadde ku nyonyi kati ngenda kufuuka tulipulaini tulipulaini every week everywhere you go otegedde lujja tusazeewo abantu baffe abali mu America abantu baffe abali ebungereza situnabagendayo tugendagendako mu America tugendagendako Canada tugendagendako Toronto waliwo ekibuga kyebayita Amsterdam ekibuga ekyo tugenda kubeerako Netherlands mu Amsterdam kakati ensi ezo tuzigendamu okusisinkana abantu baffe Bannayuganda abantu baffe abaddugavu abantu baffe betuuse tukolako lujja nga batubeererawo tusazeewo tugende tubakyalireko bano bebadde ng'amaanyi mugasindikira mu bye ekyo lujja akyogedde yakyogera mbunzi nyima eno nawe tokimanyi lujja nti omuntu gwokolako ng'ali wala ne gwokolako ng'ali kumpi ali wala yasooka okufuna kubanga ositula pawa zonna nozikanyuga bazuka gwe tomanyi nti kino ekizungirizi kino ekikola du kyekisinga okugunda kati eyo yejje batuyita bazuka naye kati olwaleero tugenda n'eryokunywa abagala enzaalo abagala ki abagala okunaaba ku byogo mwami yadduka ebyo byonna tugenda nabyo tugenda kutuuka nabyo naye tusookera Canada Toronto mu kibuga Toronto eyo no tugenze nga bamasinale batututte tugenda kubanga tusomesa ani abatwala tubyogere muyiza genda mu mwezi tugenda mu gwa 7 ennaku z'omwezi omwezi ogujja yes tugenda mu gwa 7 ennaku z'omwezi 7 kati tuna 10 tujja kubeera Canada tujja kuba Canada Toronto tugenze kusomesa wabula batuwadde ku nnyonyi batuwadde ne kilo z'eddagala 6 era mweteeketeke tuli baleetera naye ngaawo tugenze kusomesa
eriyo eggwanga eryakuŋŋaanyiza abantu baalyo bonna abatuula mu Canada ne basalawo nti Senga Kulanama ne Jjajja Jumba be bagenda otusomeseza kuba bamanyi culture bakulu nnyo mu ggwanga lino Uganda era batututte nga bamasenale naye mu America tugenda mu Yuna tugenda mu kuŋŋaano lwa Yuna kati Amsterdam era tugenda kujjanjaba abantu baffe naffe ffennyini okutukyekinga ku bulamu bwaffe naye tusooka Canada bwe tuva Canada tugende mu Yuna mu America bwe tuva mu America tumalira Amsterdam kuba Amsterdam tuyinayo n'abantu baffe tugenda kubanga tubeera wakanga gye tukeera we tuva ne tugenda mu lukuŋŋaana lwe tugenda okubanga tuteeseteese lw'amaanyi nnyo bali mu kututeekerateekera ensi ezo 3 ze tugenda mu right now obitegedde Lujja ennyonyi ewuuma badde mwakatambulako wana jjajja muwanga obajjula ku katabo kikati tuli ku kada kapya tesijja tujja kugamba anti covid we yatandikira tubadde situnaddamu kutambula ojjukira nti covid bwe yatandika situddamu kutambula naye covid bw'abadde agenda akendeera era tubadde tutegeka abantu baffe okuba nga tugenda tubakola ki tubasinkane kati akatabo tuli kukana kapya saagala kugamba nti red passport kubanga ojja kutandika okukayana nti ate gwe red passport wagifuna otya red passport emalako emirembe wamma nayo babadde baagala bagituwa naye emalako emirembe bagenda ne bakugamba nti $50,000 VIP naye ng'ennyonyi etuukira mu kiseera kye kitya obutaala tetunnabutuukamu ffe obutaala tetunnabutuukamu tugendera ku kaffe aka East Africa aka bbulu Lujja ffe tetwagala kulimba nsi red passport ekituufu baayagadde bagituwe kubanga tuli ba corporate naye gwe weekwatira mu nsawo ekyo abantu balina okukimanya ffe tulina okusomesa abantu embalirira n'okukekkereza abantu abeetaga red passport bebo gavumenti beesasulira nga bagenda okutambula bubwereere ffe gavumenti tenna twesasulira kutambula ffe tulina okujja mu nsawo yaffe kwe tujjanjabya abantu kwe tutunze obukoko bwaffe kwe tutunze akatee kaffe kwe tutunze lumonde waffe kwe tutunze muwogo waffe ogenda okuŋŋaanya eya tiketi ya 15 nga balala batambulidde ku ya tiketi ya $1,000 nedda okiriza mwe ba corporate mutambule ne ba civilian sebo naffe tuli ba civilian nyonyi anti lanzo bonsunako munava kunyinga muddayo mu corporate nga tudayo mu corporate waffe mu Uganda sebo naye bintu bizibu Senga muno go nyonyi tuli ba civilian mweno bwe tubeere eno tuli ba corporate naye bintu bizibu kati mwe muina sente naye kati oli ate akatabo ke ye kati ate abasinga atambuddeko mu kapya nnyo azize mu abalina sente omwana wafono mu kapya kake omwana oyo tomumanyi tamanyi bwe bamuyita naye ojjukire bwe bamuyita kulusikulufizi amuyita kulusikulu katagadaako oyo yali omwana ali oyo ayina omukutu atandise okwonoona omubiri otandise okwegezageza aliawo kamukubuulire ayina omukutu gubeera e Dubai omwana oyo abeera mu Amerika omwana oyo mukozi akola kuba n'abaana abato abavubuka abeekolera ebyabwe asitula abaana n'abakwatako era lwe yagenda e Dubai yasitula abantu bangi be twali tutalabangako n'ate omukutu gwe gw'amaanyi omwana oyo lindako kulusikulusivu lindako kakati omwana oyo aludde nga nkubira essimu nga ŋŋamba Senga Kulanama njagala otuleko ku mukutu gwange omanyi omukutu guno gw'abavubuka engeri y'okyali muvubuka naawe njagala nnyongera okusitula nsitula mmwe baana bato sikisikisiti okitegedde olimba gundi okuze naye omuntu bamutegedde naye tugendera kati gwe bamuyitaani gwe tubulire bamuyitaani kulusikulusivu
tode ya noyo exclusive oba exclusive bamuyita exclusive ekikulu naye alimba omukutu naye ajja twerumya amannyo ekintu eyo kyebola bahostinga bavubuka erya cruise eno nga booti cruise yayikamu kati kwe najjukiriranga exclusive okay kademu damu cruise abaana bano bagenda kunvumira mu comment cruise exclusive cruise twala omukyala asome ebyokusoma oluzungu ndukuba ujja kati wuno ngenda Bulaaya bagambo kati byogere mu luzungu koze sawa zino zirimeka yogera mu luzungu tuyogere zirimu please good afternoon, how are you, can I get food please? I'm Senga Kulanama. I'm called Senga Kulanama from Uganda. Yes, please. Can I have something here? Can I have something to drink, like some water? Akati bonobo baweddagala lirye lyakabba mutima ogenda kubyogera. Kabba mutima. Please, this medicine can work. It can bring your lost love. It can bring your mother back from Uganda, and she come back to America. Ate baliyita batya mu luzungu kabba mutima. Kabba mutima. Kabba heart. Naye mama. Abo mu America mulumbiddwa. Nabe wanabe Canada. Kakati lujja ensi bwe yatunuulira ebintu bye tuzze tukola nga tuyamba abantu mu nzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono mu nteekateeka ebintu byonna nga bwe tubadde tubikola wali e Masaka ebintu wabiraba Tolowooza obwongo obukaddiye nedda si kulowooza si bu Germany yampa degree Germany jajja tutandika Germany yampa degree honorary degree ey'obuwangwa n'ennono okuva mu ki Harvard jajja kitegedde wadde onsekerera kyogere university bagiyita bati Harvard. Si yeyo wamala ujja kudda mbabulire university kubanga bwe naajogera wano bajja gamba nti ate kakati university yakuwadde ngenda kutikkirwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omusanvu degree yange bagireeta naye nga yabuwangwa na nnono batunula ne bagamba nti mu culture omusajja akoze culture mu Africa katumuwe degree ye musajja gwe balonze asinze okukola mu nsi yonna jjajja Jumba yasinze okukola culture gwe bawadde degree esinga number 2 ali Jamaica mu nsi yonna kakati degree eyo ogenda kubeerawo ng'Abajamani bagimpa ng'Abajamani bakola ensonga eyo ng'ennaku z'omwezi 6 era lwaki twalonze ng'ennaku z'omwezi 6 ye birthday ya Nabisaso agenda kuba aweza emyaka 2 omukolo ogwo bagulinde ku Caviton gugenda kubaako nga gw'amaanyi ku inclusive nako tumuteekeko olunaku lw'omwezi nga 6 omwezi ogw'omusanvu jjajja Jumba lwe bamugenda omutikkira degree ye lwe bagireeta ne tugattako muwala waffe Bisesa aweza emyaka emeka lwakuba ayogera alinga akanyonyi oluzungu alwogera n'oluganda alwongera toyinza kukkiriza nti anaweza myaka emeka kakati kuliko ow'okusatu ye mama wa jjajja Jumba mama nzaala yafuuka nnyina ddala kubanga owuwe yawummula kakati omukolo ogwo abantu bameka ekitegeeza nti omukolo ogwo gugenda kuba gaggadde era Caviton tokkotogera abantu gubalage mmanga nzaala era azaala jjajja Jumba yafuuka atya Nabisaso jjajja Jumba omukolo ogwo Nabisaso agenda kuba ne jjajjaawe ate ogwo omukisa ogwo muyitirivu kubanga maama wange oyo ambeereddewo nnyo
gwe nasigaza nga ye maama gwe nasigaza nga ye mukadde wange era maama gyali era mujja kulaba agenda kubaweza emyaka 86 yagenda kubaawo ne Rujja agenda kubaawo basebo ne mukulu gw'amaanyi ate bw'oyogera ku Capitol oyinza okujogerako nga toyogedde ku omukolo gwe gugenda okusooka okutambula kwammwe omukolo gwe gusooka tulyoke tutambule lwakuba twogedde ku nsonga eno ey'okutambula abantu baffe basobole okweteekateeka batandike okukubira amasimu nze njagala kino kye muba mujja nakyo nze njagala kino kye muba mujja nakyo nze mbalinze mujje bwe muti tusobole okutambula n'ebintu omanyi otambula ne bazuka zonna ebisembayo bazuka ono yakyogedde obadde ombuuza nti natandika okulabirira abaana abawala si baana bawala wabula ndabirira abakadde nendabirira abaana abato bamulekwa nendabirira abaana abawala abazaala nga tebanneetuuka nina foundation eri mu mateeka ate nina abambasada mu nsi yonna abambeererawo ne mu Uganda muno nina ekitongole kinkwatiddeko era tutambula ffe buli lwa mukaaga tubeera tutambuddeko Ggulu tutambuddeko Kalamoja tutambuddeko Busoga tutambuddeko saidi z'erya Ntonde mu Mbalala abantu abo bali bubi nnyo ab'e Kampala baliko kale Lujja twabadde mu mukolo gw'Abanamagoyi wagulabye olunaku lw'abalubinozi lwalibaddewo ng'ennaku z'omwezi 13 ejjinja kakati butayamba ku bantu abo oba onoyamba ku baani abantu b'e Busoga okimanyi nti Busoga kye kitundu kati ekyogerwako wano mu Uganda nga kye kyekuulidde ye namba 1 mu bwavu bwe bagenza okukola analysis bwe batyo kati butayekisooka mu Basoga abaana bwe batasoma njagala otegeere nti Busoga ogiraba Busoga ye wava vice president omukyala Busoga ye wava minister speaker of parliament omubereberye nga mukyala Busoga ye wava abantu abatandika eggwanga lino Busoga yali y'amaanyi nnyo mu ggwanga lino si weewaawo kakati Busoga bw'otayamba ku baana ba Busoga kusoma kitegeeza nti oba weerabidde Busoga nti erina kyeyagatta kinene nnyo ku Uganda eno kakati mu mbeera eyo kwe tuvudde okukugamba nti twatandikidde eyo tuddemu tuzzeemu abaana ba Busoga amaanyi basobole okuba nga bakola ki nga basoma ensonga eyo ssebo kale tugenda kuba nga tukoma wano abantu enteekateeka muziwulidde twagadde bayisaawo nabbateekateeka foundation bagita Cranes Charity Foundation wow kale ebisinga kwebyo nga tunnagamba bisinga kwebyo tusaba abantu b'amafactory mu Uganda mutukwatireko ffe tulina emifaliso kwetusula tetugenda kweba ku mifaliso ne bwe bunaaba buyinki 2 abantu abo bannange basula bubi abamabaafu mutuweeko ab'ebidomola mutuweeko ng'olina esawo z'omuceere ne bwe ziba 2 ne bweba mutujjaniriza aba factory z'obuwunga bannange mutuweeko okukula neezi Charity Foundation ffe tutambule tuyambe ku bantu tulina abaana betuweerera bangi nnyo era tulina mu kuzimba ssomero kubanga twasazeewo kati kuŋŋaanyiza ddala abaana tubeerere ddala nabo kuba tufunye n'ebitongole by'abazungu bingi biwerako ebigenda okuba nga bitukwasizaako abaana abo kubanga basoma weewaawo kale senga ne jjajja tugenda kuba nga tukoma wano olwaleero abategedde mutegedde enteekateeka badde yabayisaamu ku lugendo lwabwe olugenda okuba nga batalaga ensi ez'enjawulo eyo mu Bulaaya ate era mu mbeera y'emu bagenda kubeera n'omukolo gwe bateeseteese obulungi nga gugenda kuba gugatta abantu ab'amaanyi bonna mu famire ya Senga Kulanama ne jjajja Jjumba kale nze Lujja tujja tandikira awo olunaku olulala mwebale nnyo jjajja ne Senga olw'obudde bwammwe waawo sebo toyanzege nammwe mwebale okutufisiza nga akadde buli kaseera Katonda abakuume ate akuume ne bannaffe abatulaba bye bye weraba bye bye